Tumwanirize munyanirize ya House of Prayer mu linnya lya Yesu. Bwenga sikulabanga ko nga tuwoza. Okujjako okulira nti ye Isaac ebisigadde sibiwulidde. Tumwanirize era tumwagale. Zikubire waggulu eza Yesu. Ate omala okubeeza wansi nsinga zize. The story is so long. Nkwatagana n'omusajja ono nga UCC njitya. Nangamba ku buli kintu ekiriko etteeka tebabeera okutya. Oteekayo butesi defense yo n'olindirira ebiddako. Mugumya kubanga ndi musumba we naye aŋŋumiza ate tetulemerwangako. Eyanziseme neyansege. Nsabye nkulaga abantu olwaleero. Tiimu ye eri gy'otera okutulemere mukanga kanga yonna togireese. Tewabagambyeko. Nsanyuse. Emisango gye tuyiseemu tosobola kugibala. Era mu kirooto wa mugaso nnyo. In that radio ze tubadde nga tugula. Okusooka gye nasooka okugula. Engula gye twagigulamu si gye twagulamu ezaddako. Nategeera luvannyuma nti omukazi ne bw'aba talinamu shares ateekwa okusayini nga bateekwa okuba family eteekwa okuba nga yakonsentize ne wabaayo akantu ak'amateeka nga family yakkiriza nti bakuguze radio. Endagaano zonna eza radios ze tweyongeddeko 5 yabadde mabega waazo. Emisango gya Bible yambuuza ng'omanyi bano bawoza omusango ng'era omubulidde bituufu. Yambuuza Bible wazookya ne mugamba ndi muguwa ddalu. Nangamba kati kindekere kuba tiwayokya. Ne mubuuza naye obadde onsuubira okuzookya. Ayina ebigambo bitono era mu misango gyaffe gyonna gy'abaddemu bannamawulire tebamujjangako kigambo n'eki. Ono si wa bigambo wa kukola. Ono si wa bigambo wa kukola. Mukozi ye muntu akubuulira nti omusango guno totawaana nagwo. Bw'olaba agambye nti guno omusango tugende mu maaso muba baakuguwangula. Balooya balina amateeka agabafuga balinganga basawo tibalanga naye njagadde kumwebaza. Oyinza okwogerayo ekigambo kimu ba bibiri oyinayo olutalo lwakukalubiriza nawe nga weegumya bwegumya ne tugenda bugenzi ne kagweramu eyo. Tumwanirize mu linnya lya Yesu. Haleluya. Singa Mukama teyali wamu naffe. Oh, singa Mukama teyali wamu naffe. Oh, singa Mukama tewali wamu nange. Oh, singa Mukama teyali wane Kanani. Oh, abalabe bali kuwangudde. Oh, singa Mukama teyali wamu nawe. Oh, we bali kuba naffe.
Mukama teyaliwa ne Kanani. Oh, singa Mukama teyaliwa munaffe. Tata webale kuba naffe. Webale kuba naffe tata. Tuli kululuso. Tuli kululo Kanani. Mukama tuli kululo soloti eri kululo tuli kululo Kanani tuli kululo eri kululo soloti eri kululo asumba bali kululo Kanani bali kululo tata tuli kululo Kanani tuli kululo wane tuli kululo tata tuli kululo yambe abasumba bali kululo sebo bali kululo yambe abakadde bali kululo Kanani tuli kululo ye tuli kululo Yesu tuli kululo ye tuli kululo Kanani tuli kululo yambe tuli kululo sebo. Haleluya. Haleluya. Amanya n'eddoboozi nze Ruhinda Ronald. Ndi munnamateeka omukenkufu. Okusookera ddala njagala kwebaza Katonda ku lw'abasumba b'ekifo kino. Njagala okwebaza omusumba Aloysius Bugingo eyanfuula ekitundutundu ku buweereza buno, naye nga nze mpeereza mu ngeri ndala nga yakutaputa mateeka, era nga tuli wamu nga tutambulira wamu ne Mukama tugatapuse. Mukama abadde wamu naffe. Tulabye Mukama ng'akola, tulabye Mukama ng'atambuza bigere ng'ali wamu n'omusumba. Abooluganda mulina omukisa abali mu kifo kya Kanani. Omusumba Aloysius Bugingo alina anointing, alina amafuta, ate bino biro bye. Oba okkiriza oba gaana, kuba buli kintu kibeerako time yakyo. Kiva gy'oli okutaapinga anointing eyo mu biro ebyo. Njagala okwebaza Katonda olw'ekifo kino, nga neebaza Katonda olwa faamu ne staff gye tukola nabo. Siri nzekka, tuli bangi. Njagala okwebaza Katonda famire yange, mukyala wange n'abaana bange, ye muto Sofa. Abooluganda, nze ndi managing partner wa farm bagiyita RM Ruhinda Advocates.
tutuula ku Lwajja Chambers Parliament Avenue. Ndi member wa Uganda Law Society, ndi member wa East African Law Society, ndi Chartered Arbitrator UK, ndi member wa International Bar Association. Abooluganda nga musumba bw'abagambye negatta ku buweereza buno mu kiseera ekyali ekizibu ennyo. Kyali ekiseera nga abasumba beekubaanye batudde wamu baagala kusaanyaawo Soloti. Ekiseera ekyo yali ekyali emu 17 katonyeze 0. Naye n'ekirala musumba kyerabidde nti baali baagala obutaddamu mukkiriza kuddamu kwogerera ku leediyo yonna. Yali ddembe ebiseera ebyo Baba FM ne Mandela Victoria ndowooza, yes, nga baagala ayimirizibwe obutaddamu kuwulikika ku mukutu gwonna. Abooluganda twalwana n'ekintu ekyo. Kyali kikulembeddwamu abasumba nga waliwo kansala omu gwe baayitanga Ozo. Twateekamu defense yaffe era UCC ng'ekulemberwa omwami Engineer Mutabazi nakkiriziganya naffe n'agamba nti there was no breach of any minimum broadcasting standards by our pastor. Era n'abagamba nti baddeyo beesootinge. Abooluganda, kintu ekyo kyansomesa ebintu bibiri. Kyansomesa nti ekkubo lya Mukama tebaliyimiriramu. Ekirala kye kyansomesaamu, omusumba baali bamugaana okuddamu obutawulikika ku mikutu gyonna egyo gye baali bamenye. Naye wulira Katonda bye yakola. Okuva olwo twali twakavamu ebyo, Voice of Toro netukuza Salt FM Mubende. Tuba tuli awo Voice of Bugisu netukuza Salt FM Mbale. Tuba tuli awo tuba tuli awo Voice of Toro netuguza Salt FM Mbarara. Tuba tuli awo netufuna Salt FM 40 yali Busoga, yali Mandela FM netusembyayo 40. Kituufu omusumba bamugoba ku mikutu emirala, Katonda n'atuwa emikutu emirala. Ejaffe ku bwaffe era ddala kituufu kiri twagivaako. Mukama yeebazibwe. Ekkubo lya Mukama tebaliyimiriramu. Bannaffe ab'omwankole balina olugero olugamba nti ekwenda kufa erigatse empango. Abooluganda bamanyi okunoonyereza. Munoonyereza omusajja oyo yakulembera petition eyo
eyali etugoba mutegeere wajali ekwenda kufa erigatse mpango. Abooluganda, Salt FM eyise mu challenges nyingi, tulwanye entalo nyingi, ezimu wakuba musumba abatayagala zibabulya kusasamaza, naye entalo nyingi, naye abooluganda zonna ziwanguddwa olw'ekisa kya Mukama. Era abo bennyini abaali emabego, manyi musumba atera n'agamba nti sitaani talokoka. Ddala kituufu, sitaani takola ki? Baamala ne beekyuka ne bagenda Nabweru. Naye Nabweru era kyali kizibu nnyo. Bye baali basaba wano waleme kuddawo kusabirwawo omusumba kooti emuteekeko envumbo, baali bagala injunction, taddangamu kusoma Bayibuli. In essence baali balinga abaagala omugoba mu busumba, ate ekitasoboka. Era twateekamu defense yaffe nga tukulembeddwa omwoyo gwa Mukama ne ttiimu yaffe gye tukola nayo. Abooluganda, kooti yakkiriziganya naffe ku points zonna ez'amateeka. Kooti neegamba abasajja abo baatuwaabira nti tebaalina buyinza. Ekisooka baafayiringa a bogus suit, frivolous, naegamba nti it was vexatious, naegamba it was a total abuse of court process. Kooti nekkiriziganya naffe neegoba ekisango kyabwe ekyo, era ddala ekyekigwagwa. Ne tujja wano nga tujaganya olw'ekisa kya Katonda. Era Bayibuli esomebwa abooluganda. Abooluganda, musumba agenze n'ambuuza nti waliwo oluusi ebikutuyisaamu ye ng'omwana w'omuntu. Waliwo omusango ogumu sijja gubagamba, ne musumba saagumugamba. Buli bwe ngenda okukola mu kooti fayiro yonna nsaba, naye n'essaala yange yali emu. Ne ŋŋamba nti omusajja ono bw'oba Mukama gw'amuyita, eno fayiro gw'omanyi. Abooluganda, yeeyo fayiro ekyasinza okubeera nnyangu ennyo. Abooluganda, nze Katonda nanziramu question gye nali mubuuza. Omusajja wa Katonda Pastor Rosias Bujinga alina anointing. It is up to you to tap it. Kuba bino byaffe wano e Kanani, abooluganda. Nti ne bw'oba ovudde wano nga waliwo vaasi ekuyiseeko, waliwo ekitajja kuyitako. Salt FM ekutta akati ffe gye tubeera eyo mu tawuni. Lunch hour abantu babeera n'obusimu ku matu. Ofiisi zonna eyo gye tubeera. Abooluganda, si ffe n'ekisa kya Katonda. Nebaza omusumba kuba muvumu.
ate bw'obeera mu anointing n'otegeera lwaki baakuyita oteeka okubeera omuvumu. Abooluganda tukyalina time, tukyalina omukisa wane Canaan. It is our time to use it. Omukisa era gujja mulundi ogwo ffe gwe tulimu era gwe tutambuliramu. Nebaza omusumba Rosias tukuba yanfuula ekitundutundu. Abooluganda emisango tugiwoza ate tugiwozereza ddala. Bwe tuba tutandisa olutalo bwe tuluma tetuta. Kituufu nze mbeera n'ebigambo bitono naye bibeera serious bwe kuba kuluma bwe nnuma sita. Pastor can attest to that. Kuba yakirabyeko. Nebaza Katonda olw'ekifo kino okubeera n'omusumba ow'ekiseera ow'amazima. Abooluganda Kayini yatta Abel si lwakubanga Abel yali alina kyakoze Kayini muganda we. Nedda. Favor. Abooluganda omusumba wammwe alina favor. Ate naffe wano waliwo favor. Kubanga anointing eva waggulu ng'ekka wansi. It's up to you to tap it. Ebyo byonna bye mulaba favor. Ate omusumba yakitegeera nti ye alina favor era tasobola kuva mu favor. Zabuli 3 etugamba olunyiriri lw'omukaaga nti abalabe ne banaagolokoka nti siitenga ne banaagolokoka 10,000 sijja kutya ne banaagolokoka 10,000. Olunyiriri olwo omusumba waffe lwatambuliramu tatya kuba yategeera okuyitibwa kwe. Nebaza Katonda nti yanfuula ekitundutundu ku kifo kino ate nange nensaavinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze bw'olaba nkwebazizza Katonda aba asiimye. Nga tucelebratinga Soul 35 saayagala kutabula nsonga eno na keeke kubanga ensonga eno nnene era nze twali mateeka ga nvunaana okutuusaako olunyiriri olunaakuyamba era twali mateeka ga nvunaana bwe nkulagirira omusawo bw'abanga si yazze okweranga. Nabwe kityo wandiika essimu eno oba oli awo oyinza okuba ne keesi. Mujaagala oba temujaagala? Jjayo ekitabo n'ekkalaamu. Talya nguzi, teyeefuula. Osobola okubeera eka n'orelaxinga n'omanya nti tewaliwo engeri gye bagenda kwetooloola omusango ogwo gufe nga guli ewa Ronald. Oba oli munene nnyo oba oli medium oba oli mutono ate nga kanso ebyaddala akubuulira n'otogenda mu musango gunaakuwangula. Gw'aba ayingiddemu afaayo naye ku linnya lye. So nga abala tebafa. Twafuna abalooya ennaku zino nga ba social media ba mu mpapula z'amawulire abatannaba nakusaavinga nga yayise dda ab'amawulire
olwekyo omusango tagwekakasa alinda public opinion bakange ono bwe babaawo ensonga be muli nabo ne baba bali mawulire gonna tagenda mawulire abalindira mu kooti wandiika 0772 415 596 0772 415 596 nyambiddwa nnyo njagala oyambibwe ne bw'oba olina kampuni zo ng'olina endagaano z'oyagala okukola ogula oba otunda bw'onooba okolaganye ne kanso Ruhinda tojja kuleka mu bituli oli talina bwaddamu kwefuula nze namutwalako obulokole bwange kubanga mulokole mba n'obuntu bwenga nti buno sibulimu buno buli mayina naga nti ssebo bwemanga nze kanso kkiriza onsumbire ku kyaki ono omwana asayininge nennyina asayininge negundi awandiike kuga mugenda okumaliriza endagaano oba ekintu kyonna kye mukola ne kanso Ronald kiba kiwedde owooluganda tagiwandiise essimu eri 0772 415 596 0772 415 596 si wakukusabira yetakola ku byakusaba era si wakukonekitinga ku pasita yetakola gwakayungirizi ku pasita olina ettaka lyoba litwala ensonga zo zirabika nti buli lwoya gwobadde oli muto omanya nangeri gye yeekyusiza bwe guba musango ajja kuga ndi musango bwe guba si musango ajja kuga ndi mukole engeri endala kanso ekyo nze nkikoze nga nze obanga nsobola obba wenyirire zibayamba nene simu njibawadde lwakubayamba kubanga nange mbeera ku kituudi kino naye bwe nvaako ebyamateeka ngenda ne bikwasaganya n'amateeka so si na bayibuli mba ngimaze n'essala nga ngisabye nesigala ng'emmanja ngende nkola ekiddako nkusabira omukisa muyimuse emikono tumusabire omukisa kusabira omukisa ugambye ono ye mwana omuto tukuteeko ono nekulwa abakulu be bonna ate tukwataganya nawe nekulwa mukyala wo nekulwa abazadde abaakuzaala nekulwa abasomesa abaakusomesa tulangirira omukisa n'association zonna ezo z'olimu ez'amateeka mu nsi yonna ziraga bulazi bwesimbu bw'olina nsaba katonda akuwa obuwanguzi ebbanga lyemaze naawe okuva 2014 nga gugwako awo sisangangako nkonga etulema nga tuli fembi katonda nga atukwatiddeko nsaba n'abanajja gy'oli bajjulire nga bwenjulidde mu linnya lya Yesu mukama akuwa omukisa tumukubireko mu ngalo nga ddayo kati mumuwerekereko oyo yawolereza radio ne TV bye muwagira mumale mutuusa watudde mumale mutuusa watudde kubira mukama engalo ez'amaanyi mumutuuse watudde abantu basolti abalondemu abalaba ekisa era b'omunnyo tuli bantu baffe tuli basolti edda twali basetani netusibuka kiki ekyatufuula bafani basolti Yesu yatufuula n'omusaayi kubira Yesu engalo ez'amaanyi njagala okukozesa obudde bwange very responsibly bw'obanga oli mu kifo kino ng'ogenda